Story ya Ssozi Godfrey yo nno ekyalanda. Story eno yakwata abantu omubabiro newamba internet yonna ate newamba media houses zonna. Ssozi aweza emyaka 78 era nga muzeeyi watu awedde emirimu naye byonna bye yakola Mukama yamanyi lwaki yabikola era lwaki yali ng'abikola mwana muto. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambudde gitya? Kale eno tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Nkugamba kimu nti gwaliyo nga tona subscribinga ku channel yaffe, ke kaseera obenga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa. Tutunuulidde essole ya musajja mukulu Ssozi Godfrey. Ono yawamba omwana wa neighbor oba yarepinga omwana wa neighbor. Mwana muto nnyo myaka 7 naye nga jjukira muzeeyi ali mu 78. Yawamba omwana yarepinga omwana wa myaka 7 n'amusiga akawuka akaleeta mukenenya. Yakwatibwa era abadde ruzira okuva 2021. Juzi yaleetebwa mu kkooti ng'alajjana nga nagatambula talina era baaweekamuweeke ku mugongo. Olwamutuusa mu kkooti n'alajjanira omulamuzi n'amugamba mbu bamusonyiwe, mbu yeenenyezza ebibi bye, mbu n'eyo ensobi gye yakola okubanga oba yarepinga omwana wa neighbor n'amusiiga akawuka ka mukenenya oba akawuka akaleeta mukenenya. Teyakoma awo, n'aba ng'asaba omulamuzi mbu ye nga w'alaba obulamu bwe bugenda, so mbu yandibadde amusaba amuleke agende afiire waka okusinga okufiira mu kkomera. Era omulamuzi yagenda okutunulatunulamu mu likodi era kituufu n'asanga muzeeyi ono nga mulwadde era nga mulwadde wa kawuka akaleeta mukenenya. Oluvannyuma omulamuzi n'amusonyiwa, naye mu kumusonyiwa kuno ndabye abantu nga bavaayo okwogera ku nsonga eno. Nalabye omukyala Honorable Betty Nambooze ng'abuuza kati musonyiyo muzeeyi ow'emyaka 78, omwana ono ye gwe yasobyako ow'emyaka 7 n'amusiiga n'akawuka k'omukenenya, tukitwale tuti ekyo? Nti muzeeyi teyali mulwadde nti tugambe nti omutwe gwali tegukola bulungi. Mu bulwadde bwe yasiiga omwana ono akawuka akaleeta mukenenya ng'akigenderedde. Nti byonna yabikola ng'alina mulamutuku, with sound minds, buli kimu nti meaning yakikola kagenderere. Ye nga ye agambye nti ye teyasanyukidde nti muzeeyi bandimulese n'asaavinga ekibonerezo akimaleyo, nti kubanga ekintu kye yakola omwana wa neighbor myaka 7 n'amurepinga n'amusiga akawuka akaleeta mukenenya, nti omwana ono ye justice eriwa omwana ono gwe yakikola. Titugambe nti ebbanga lyamaze ku alimanda lye lisaavinze justice eri omwana oli ne maama we n'abazadde be ku myaka emito 7. Nti ku emyaka emito mwana wa myaka 7, mbu kati nno tugambe nti ebbanga muzeeyi lyamaze ng'ali ku alimanda mbu eryo limaze okubanga lisaavinga justice eri omwana oli omuto. Nti muzeeyi waba yakimanye nti mulwadde, lwaki yagenda ku mwana omuto w'emyaka 7? Nti singa yali amanyi nti akuze, lwaki yali agenda ku mwana omuto w'emyaka 7?
abadde ku musango gwa defilement. Musango gwa defilement. Kati mbw'oteekako defilement odifirinze omwana omuto tokomye ku mudifiringa omusize n'akawuka akaleeta mukenenya mbw ekyo tukiyite tutya? Ye agambye nti si mumativu. Honale bagambye ye si mumativu n'ensalawo eyasaliddwawo nti muzeeyi ono bamusonyiwe. Tenedda yandibadde asibibwa paka agire ng'ali ku ddagala lye ng'ali mu kkomera nti omwana oli we yakikola ye lwaki teyasooka kukyerowoozaamu nti era ye mumanyi oluusi bantu bameka bazze ng'omuzeeyi oyo be yakikolangako nti oyinza okwesanga mbu nga waliwo n'abalala nga bo baatya buti kuvaayo okuba nga boogera. Okikoze mwana wa muliranwawo myaka 7 asaanidde kuba muzzukulu kitegeera. So yagambye nti nze sikkirizaganya nekyo kye baakoze mulamuzi kyeyagambye kye yakoze nti however much ya pleadinze n'asaba ekisonyiwo bamusonyiwe obulamu bwe bugenda buli mu matiiga nti nedda bwe bandibadde bamuleka asooka abeereyo kubanga ekintu kye yakola yakikola mu bugenderere. Yakikola ng'ayina intention ye ndowooza ey'okutta omwana ono n'okuba ng'amusiiga akawuka kano akaleeta mukenenya nti kati omwana omuto oli ono mumutadde omwana ye kimulekawa abazadde b'omwana kibalekawa nti ekyo mu butuufu ye teyakkirizaganyiza nakyo. Era yandigambye nti eby'omuzeeyi okwekaabya nti nedda bandibadde bamuleka abeere ku ddagala lye mukomera omwo asaavinge amanye nti mu butuufu ekintu kye yakola kyali si kituufu. 78 emyaka ali ku mwana ow'emyaka 7 nti bwe mulowooza yali alowooza ki? Lwaki teyasooka n'akirowoozaamuko nti ekkomera gyeriri nti lwaki akikola? So ye teyakkirizaganyiza na balamuzi oba na mulamuzi. Ye abadde agamba nti muzeeyi ono yabadde alina okusigalayo abalala bamuyigireko amanye nti ekikolwa ng'ekyo tekiba kirungi era omuntu nti w'okikola olina okuba ng'okisasulira. Naye omulamuzi bw'atyo yasazeewo ne baba nga bakola ki? Bw'oba bala ebbanga lyabadde amaze ku alimanda ne basanga nga kituufu muzeeyi mulwadde alina akawuka akaleeta mukenenya naye ate nga jjukira ye mu kumanya yali akimanyi nti mulwadde okugenda ku mwana omuto w'emyaka 7 mwana wa muliraanwawe teyali akitegeera bulungi. Kivola yagambye nti teyakkirizaganyiza na mulamuzi nti yandisigaddeyo n'asaavinga ng'ali ku ddagala lye paka amanye nti n'abalala bayigire okwo bamanye nti ebikolwa ng'ebyo tebiba birungi. Oli ku NCK TV waliyo nga tona subscribinga ke kaseera okuba ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba ng'oleka comment yo ebisigadde butereevu tujja kuba nga tukomawo nabyo.